naye nkubiriza omwogezi wa government omwogezi wa government yani omwogezi wa makomera nakulira makomera omwami byabashayija I think musajja oyo afumintizanya ayogera bulungi nkuba omulanga muveeyo mwogere ku kyabadde mu kooti ekyokubanga abantu abasaliddwa emisango egy'okuttibwa n'abagidde mu ngoye z'obuyisiraamu nabadde manyi mufuti wa Uganda agenda kuva ayogere ku nsonga eyo naye ndoza teyasobodde kugyogerako Seka Elias Kigozi mu abasajja betukkiririzaamu Imamu Kyeyunes Sheikh Bosa muveeyo mwogere ku nsonga eyo muvumirire abantu abambadde engoye zammwe oba mugambe nga babadde basiraamu babadde balina kwambala bwe batyo kino njagala nkitegeeze eggwanga lyonna teriiyo musibe gwe bagulira ngoye mukomera teriiyo musibe yenna gavumenti gwegulira lugoye nkiddemu teri musibe yenna omuntu yenna yali asibiddwako kino kimanyi gwe baleeta mu kooti kino kimanyi nti olugoye luva mu famire yo oba luva wammwe oba oyoza olwo lwoba olina lwe bakukwatiramu paka omusango le guggwa amakomera tegagabira muntu lugoye bagaba olugoye lumu lwa yero yunifoomu y'ekomera tebalina gwe bagamba nti munange yambala ate yero tegenda mu kooti nawe bajja mu kooti omuntu akubye naga munange oba bakutegeezamu abagenzeeyo munange muletereyo olugoye nkya ngenda mu kooti nolukoze eki abadde mu makooti ebbanga noba maze mu myaka 10 oba maze mu myaka 2 oba maze mu myaka 8 bakimanyi bannamateeka tubasaba muleke nga kwogeza nga kabampaneeka muveeyo mwogere ku kino bannamateeka amanyi amateeka muveeyo mwogere ku nsonga eno kubanga mwagala kukwata bannaffe abayisiraamu mubambaza ekikoligo mukutte eddiini y'obuyisiraamu ddiini ya kitiibwa eddiini buli muntu gyali yeegomba kubanga eddiini y'obuyisiraamu abasajja bo baayita mu busuubuzi bagagga abayisiraamu omukisa ogwabwe wasi bukulembeze busuubuzi era osanga amaka g'obuyisiraamu nga maka magagga amaka ffe twakulemu ba ajibadiro kyova twenyumiriza amaka g'obuyisiraamu naye abatemu babadde bagezi babadde banoonya bagula simpase ku busiraamu era bagifunye omukazi yatusana okugamba njagala mudde ku ttoko y'obuyisiraamu y'omukazi agambye nti nno ffe twali tetwetaaga ssente era twaziwayo ne zikola omulimu gw'obuyisiraamu omukazi enyini mu kamwake ate bali bagamba ssente bazigulamu ettaka era omulamuzi bagambye mugende mukwate ettaka n'emmotoka muzitunde era babatutte ne balagayo ne bagamba ettaka erimu liri luweero eyo sadize luweero ne babatwalayo balitunde nebaza nnyo investigations omwekitiibwa magambo damulira mwenna abakola ku investigation I thank God nebaza abantu abadde ku investigation z'omusango ogwo bagezezaako ku approvinga bannange kamera yajja kuya okuprovinga mwagazizako nnyo okulaga amazima naye olwokuba nti tuli mu nsi ey'obulimba n'obukyayi nalabye Seka Kasimu oba tewasoma ddiini mu ddiini mugiyingidde bukulu mwagala views genda muganda wange osome Quran bakutikire yes baba bakutikira at least eddiini y'Obuyisiraamu mugyonoonye abasajja basabiriza ssente bakwata obutabo n'alumba bali twane sente enkafiiri obayinza okuyingira omudala gw'embizi n'abasabamu ssente bwe bagenda kuzimba muzikiti mbuzo omuzikiti guliwo ddanji wowa amatafaali takulaga we guli obusibe busiraamu okuwaayo si kukaka tudde ku nsonga no nze kyenjogera nti manyi bareke bagenda kulumba nze okuwaayo kuzimba muzikiti si kukaka oweesaayo omutima Allah n'asiima ekyo ky'owaddeyo naye abasajja bonoonye eddiini eno basiba batambula baganya okukola basiba batambula mu butogo bw'emmere abafumbi mu bidala gy'embizi luddawa ne basolooza essente mpya n'enkadde mumuuza luddawa nalina Seka Semakula luli n'amugamba wange ene njiwa amatafaali nga tayinaawo so nabadde nsuubira mufuti okuvaayo okwogera ku kintu ky'amakanzu ne shariya bano abatemu ze bayambadde okugula sympathy balabika ekyokubiri basajja basiraamu yes amanya gaba ne bakitaye bavudde ne boogera nga basajja bazalibwa basiraamu bakitabe tebabeeganyi watata omu agenda ku mikutu social media agenda ayogera tebabeeganyi naye ekyo isi ensonga enkulu bulijjo bajja mu kooti n'engoye zaabwe ne bajja bagira makanzu ne masariya ne bagira muki naye this time beparedinze nga bagula sympathy ate nammwe Seka Imam Kasimu n'ogwa mu tteeke y'abantu ye kabanja abasiraamu abakiguddemu mwagudde mu tteeke y'obubi ebintu bino bizze byono n'ensi yaffe. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.